Abasuubuzi abakulira ku akeedi z'omu kibuga Kampala bakedde kwekalakaasa olw'Abalandiloodi ababakanda ensimbi z'obupangisa ze bagamba nti bo tebazirina. Ndaba wano emyezi tugenda mwena kati naye okuŋŋamba nti omusajja ajja okunoonyeza famire yange ekyokulya nti bwe mba sisobola nveewo waliwo abalala abasobola nga mbadde nkusasula emyaka 14 n'okusoba. Emirundi nga 40 kuba miitinga baganye osegera batulemezaako ssente tuzijjewa. Ekolera ka ssente kafe ne tuddeeka kye tusaba kirye kintu kimu ebbanga lye tumaze nga tetukoze batuleke tulina loans ezaffe ngaffe. Abakolera ku kizimbe ky'Amabirizi complex embeera ebayitiriddeko Landiloodi waabwe bwabawadde ennaku 9 zokka nga basasudde emyezi 4 gy'Ababanja ekibajje mu mbeera ne batandika okuggala amaduuka gaabwe kw'ossa n'okukaka bannaabwe abadde baganye okugaggala. Tetukoze emyezi 4 bazaagala oyinza okugenda gy'otawona. Naye nagenze nesaba Abalandiloodi bansonyiwe emyezi 2 ne bagaana. Bano beebagazza ebipande okubadde obubaka obw'enjawulo ne batandika okutambula nga bwe beetooloola ekizimbe. Lorenti yewali kolebwa ekiriwe waliwo n'alinnye ku kizimbe waggulu n'atiisatiisa poliisi okwesuula wansi singa tebadduukirirwa bunnambiro. Bano balajjanidde gavumenti okubadduukirira kubanga omugagga tayagala kuteesa nabo. So tusaba fairness okuva w'Abalandiloodi baffe wano ku Mabirizi, mutuwulirize muteese naffe mutuwe emyezi gye tusaba tugende mu maaso nga bwe tubadde. Emyezi 4 bafiirwe 2 naffe tufiirwe 2 tubawe emyezi 2. Poliisi baneebanguyidde neetuukera okukakana ng'eriko beekutte ne batwalibwa ku poliisi ya CPS. John Kabanda nga ssentebe w'ekibiina omwegattira abasuubuzi ki Kampala New Generation Traders Association Uganda wamu ne Dennis Matovu nga ye mwogezi w'ekibiina kino balangiridde ng'olunaku olw'enkya bwe bagenda okukunga bannaabwe beekalakaase olw'Abalandiloodi abakyefudde kyesirikidde ku nsonga z'ensimbi z'obupangisa. Museveni yatereddewo embeera ate sinayogezeganya ne Balandiloodies n'afuna engeri gye bakola ki gye batemamu emiwaatwa. Kitanda Lonadi, Matovu Livingstone, Top TV, Agokya.